kwagala Yesu. Thank your neighbor for having Webale kwagala Jesus. Katonda. Thank you for loving God. Nywerera mu kwagala okwo. Be strong in that love. Kimugambe nywerera mu kwagala Tell your okwo. neighbor, be strong in that love. Kubanga Katonda agenda kuwa empeera. For God is going to give you a word. Okwagala Katonda Loving God, tulina okumwagala. we have to. Kubanga yasooka otwagala. For he loved us first. Katonda yasooka okwagala. It was God who first loved you. Omuntu bw'amala okutondebwa, After man being created, yalina omukwano omungi ne he Katonda. had a lot of love with God. Nga buli kiseera ajja n'asisinkana Katonda. Every time he could come and meet God, Baalina ensisinkano yaabwe ne they Katonda. had their meetings with God. Nga ne Katonda ava waggulu, Even God could come from n'ajja heaven, akyalira omuntu. could come and visit the Ne man, baba n'emboozi, and they had a ne baba conversation, n'akaseera and akalungi. they had a good Naye time. omuntu n'ayonoona. But man sinned, Omuntu n'ava mu kisa kya and Katonda. man moved out of Omuntu God's n'ava mu grace, kwagala kwa Katonda. and man moved out of Naye God's Katonda love. n'awulira nga waliwo obulumi But God felt like there was a pain wakati mu ye, amidst him, n'alowooza nkoze ntya. and he thought of what to do. N'atandika okuteekateeka He saddaaka. started preparing the Naye nga sacrifice, kyonna kiteekerateekera ku lulwo. but he was preparing for your own sin. Kubanga okwonoona kwe wayonoona For the sinning that you made, kuyina ebyobusika bingi bye a wafiibwa. lot of inheritance that you lost. Katonda bw'atonda omuntu When God creates man, yamupulaninga kubanga ali mu kifaananyi he kye. planned him to be in his own image. Ng'alinga Katonda He was like mu God, kifaananyi kya in Katonda the image of mwe God. yamutondera. It is where he was made. N'amuwa ensi eno yonna And he gave him the whole nga world. buli kyonna ekiri But wansi everything that was down kivunnamira omuntu, could bow before man. kiwulira omuntu, It could obey the man. kubanga yamuwa okufuga byonna. For he gave him to reign Naye everything. omuntu n'akwata obuvunaanyizibwa bwe But the bwonna man took all his responsibility n'abuteeka mu mikono gya Setaani, and placed them into Satan's hands. kubanga yawulira Setaani For he obeyed Satan. n'agondera Setaani. Obeyed Satan. Setaani n'amulagira ekyokukola. And Satan told him what to do. Setaani n'aba mukama And w'omuntu. Satan became a master Okuva of olwo man. obuvunaanyizibwa bw'omuntu, From that time, the responsibility of obuyinza man, bw'omuntu or the authority of ne the man, bumuvaako ne bugenda eri Setaani. went to Satan, Katonda n'awulira nga kimuluma. and God felt pain. Kati ekyamuwa ensaayo omutango So the reasons why he gave it the price, kwe kugula nate Setaani kye yatwala. it is to buy what Satan had taken. Obulamu bwa Katonda bw'omwana wa Katonda The life of the child of God, yabuwaayo agule ekyo he gave him so he may buy that omuntu kye yatunda that eri the Setaani. man sold to Satan. Kubanga Katonda bw'atonda For omuntu when God created man, yamuwa okufuga byonna, he gave him to control everything. naye akaseera akatono But for the little time ke yawuliriza that Setaani he obeyed Satan n'akkiriza okugondera and Setaani, accepted to obey Satan, kitegeeza nti obuyinza yali abuwadde it Setaani, means the authority was given olwo to Satan. Setaani y'afuga. Now it was Satan reigning. N'omuntu azze wansi wa And Setaani man was under Satan, okuwulira Setaani. to listen to Satan. Mukama mulungi. Naye okwagala kwa Katonda But by God's love, bwe kwayinga obungi, when it was so much, n'awaayo omwana we. he gave in his son. Nga Bayibuli bw'egamba, As the Bible says, Katonda bwe yayagala ensi when God loved the world, n'okuwaayo n'awaayo omwana he we. gave in his son. Wulira ki omuwendo Listen for the price. n'ekyo Katonda kye yawaayo. And that thing that God gave in, N'awaayo omwana we omu he yekka gave in his only begotten son. naye ng'agula ekyo, But he was buying that, asasulira he's ekyo paying for that, omuntu kye yawaayo. that the man gave in. Ku bye yawaayo Of the things he gave in, mwalimu n'obulamu, there was life also. kubanga Katonda yali awadde omuntu For obulamu. God has given man life. Mukama mulungi. Kati buli lw'obeera owuliriza, fumiitiriza Whenever you're there, listen and meditate okwagala kwa Katonda. about the love of God. Naye batusomesezza nate But they have taught us again nti okwagala kwa Katonda that God is love. bwe kujja kye tuli, When it comes to us, naffe atulagira He twagale. also commands us to love. Okwagala kwa Katonda kiragiro. God's love is a command.
kiragiro. It is a command Mwagalanenga. that love each other. Mwagalanenga. Love each other. Bwe munaanywerera mu kwagala If kwange, you're strong in my love, munaaba bantu you bange, shall be my people, nange naabeeranga mu mmwe. and I shall be within Naye you. owooluganda takyayagala But waaluganda. a brother doesn't love the Omuntu brethren. tayagala muntu munne. A man doesn't love the fellow man. Ofuuka omuyeekera wamu n'okubanga omulaba akuyitako. You become just a slave because you're seeing your enemies. Okwagala kwa Katonda kuli ludda wa gy'oli. Where is God's love to you? Empalana n'efuuka empalana. And now the envy becomes envy. Naye nga n'akakuleetera okuwalana tekaliimu. But even that person